Kaakati omukyalo ono alese awusigalo nga musezi nga ye tamanyi agenze mu kampuni bamufunire omukozi kubanga emirimu gy'ewaka gibadde gimumenya. Awusigalo we gwe yabadde abeera naye yafumbiddwa. Agenze mu kampuni bamuwe omukozi, akawala ke bamuwadde nga kalina ekitambo nga kasezi. Olunaku lwe kaatuuse mu nnyumba, emiyaayu n'ebipuusi n'embuyaga ey'amaanyi byakunse ekiro. Byakunse ekiro ng'emyayo gikaaba, ng'abaana bakaaba, balaba maama omusajja wuuno alina omuliro angoba. Enkeera awusigalo ekitamu ne kimukwata. Amusanze ku luggi ng'ayagala kufuluma nga awusigalo ali bwereere. Mutabani w'omukyalo ono omulenzi yamutaasizza ku awusigalo ono omusezi. Kaakati wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Bannange mmwe abantu abali eyo abaagala okuleeta ba awusigalo, mwegendereze ba awusigalo be muleeta mu maka gammwe. Kiba kirunnyondo n'ofuna awusigalo ng'ewaabwe bamanyi n'ogamba nti agenda ku kyalo kyaffe kufunayo kawala. Ne bano be mujja mu zino kampuni, simanya kampuni ezo gye musangira bawusigalo ababbi, bawusigalo abalogo, bawusigalo abaagala batwalira basajja n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Kaakati wuliriza. Omukyalo ono abadde alina awusigalo we gw'abadde amaze naye emyaka 6 era nga yafuna ka awusigalo kano akabadde kamukolera nga ka myaka 18. Wabula akabadde kafunyeyoko omulenzi nga kafunyeyoko boyfriend waako n'akasuubiza okukawasa. Kati engeri gye kabadde kakoze nnyo nga kamaze kuba mu awusigalo buno emyaka mingi, kali myaka ndowooza nga 24 kati. Kamugambe mami mbadde okola mpulira nkooye, njagala nange ngende ntandike obulamu obwange ng'omukyala. Enfunye omusajja agenda kumpasa, mbadde njagala mami nkusiibule mu mutima mulungi, nange ngende ntandika obulamu obwange. Omukyala ono tabadde mubi, n'agamba ka awusigalo ke kano akabadde kamukolera nti akale genda, tewali buki, tewali buzibu, njafuna omuntu omulala n'akola ki, anadda mu kifo kye anankolera era n'akasiibula bulungi nnyo. Ka awusigalo ke ne kagenda, kabadde kamukolera bulungi nnyo emirimu. Kakati ka awusigalo we kagenda asigadde waka nga ye yeekolera emirimu gye. Alina abaana 3. Alina omutabani omukulu ali myaka ndowooza nga 23. Alina omuwala ali mu pittu, alina n'ekibbebi ekibadde kyavula. Kati nga tasobola kukola mirimu gino gyonna gya waka, kulabirira baana, kutwala kali eri ku ssomero, kulongoosa nnyumba, kwoza ngoye, nga ebintu bimumenya, nga yamanyira kubeera naki ne awusigalo ewaka. Munnange kyava alaba kampuni era nga abakozi ng'egamba nti efunira abantu abeetaga ba awusigalo ne bawa abakozi. Kyava bakubira essimu n'abagamba nti njagala awusigalo mulinawo, ne bamugamba nti tulinawo akawala ka myaka 17. Bw'oba osobola okujja n'okalaba ne twogera n'okatwala ne katandika okukolera. Akawala kalungi si kabi, ng'omukyala yeesitula agende ku kampuni eyo afuna alabe kawusigalo akaliwo ajje naako kamuyambeko okukola emirimu ewaka. Kati bw'atuuse eyo ne bamugamba ke kano akawala ke tulinawo ka myaka 17, ebyensasula gigenda bba emitwalo 20 gy'oleka wano eno. Olina okuleka ng'osayinize contract ya myezi 6 egisooka, nti mu emyezi 6 ogenda kuba omonitadingiramu omuwala ono enkola ye. Bw'oba tomusiimye mu emyezi 6 oli waddemba okukomawo n'obagamba mwana eno enkola y'ono omuwala sijja kugisobola, munfunire omukozi omuki, munfunire omukozi omulala. Kyala nga asayininga contract nga bakwata mwana muwala nga bamumuwa n'engugu ye ng'akwata mitwalo 2 ng'agabawa, ng'akwata ka awusigalo ke bamuwadde emyaka 17 ng'akatwala ewaka. Bw'akatuusizza ewaka ng'asooka akalambuza buli kimu kye kalina okukola ewaka, ng'akalaga abaana be nti nina abaana bano 2 be baliwo, wabula ninawo n'omutabani omulala omukulu ye yagenze kukola. Ono omuwala wange yali mu pittu ye asoma, ojja kuba omuntu alireyo ku ssomero. Ono omwana wange omulenzi bebi alina okunywa amata, olina okumulabirira nga omanyi okulabirira abaana. Then ennyumba olina okugirongoosa, okwoza ku ngoye, emirimu bwe gityo si mirimu gy'amaanyi nnyo. Nga kawusigalo kagamba kale mami tewali buki, tewali buzibu. Ng'olunaku lutambula, obudde nga bukutuuka ekawungeezi, ng'omutabani eyabadde agenza okukola nga naye akomawo ewaka, ali myaka ndowooza nga 23.
obudde buziba bamaliriza bulungi nnyo okulya batuka ekiseera beebaka. Omutabani asula mu kisenge kiky'omukulu, abaana baneeno ababiri nabo balina ekisenge ekyabwe gye basula, n'omukozi alina ekisenge kikye gy'akola ki, ekisenge kye gy'asula. Buba buwera ssaawa eyo 8-9 bagenda okuwulira ebipuusi, ebiyaayu, ebipuusi, ebikapa bitandika okukaabira ebweru. Nyaawu 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 nga bikaaba nnyo nga biraga biyitirivu, biringa birina omuntu gwe biyita. Empewo ey'amaanyi netandika okukunta. Abaana gye bali eri mu kisenge ne batandika okukaaba. Abaana ne bakuba omulanga, ebyayu bikaaba. Kati maama gy'abadde n'awulira abaana be nga bakaaba, ate nga awulira n'ebipuusi nga bikaaba, n'agamba bino bipuusi ebikaaba bikaabira ki, badde tebiriiwo. N'azuukuka agenda alaba abaana be nga bakaaba, kubanga awusigalo ndowooza yalowooza nti awusigalo akola ki, awusigalo yeebase. Agenza okutuukayo ku baana n'abuuza kano akawala ke akaali mu pittu nti kiki, ne kamugamba mami ndi mu kulaba omusajja akutta omuliro nga jjeena ngoba. N'akagamba olabika oloose bubi, olabika oloose kirooto kibi, sirika ddawo. N'atabulawo ku kyayi n'akawa ne kanywa, ne kaddawo n'akasirisa. Bw'amaliriza okukasirisa nga kazzeewo, n'addayo akole ki, n'addayo yeebake. Agenza okutunula mu kisenge kya awusigalo nga awusigalo gy'ali nga naye gy'ali alaga akola ki, alaga yeebase. Obudde nga bukera ku makya, naye empewo yasuze ekunta ey'amaanyi, bikapa byasuze bikaba eby'amaanyi. Obudde bwe bukera ku makya nga batandika okukola emirimu gy'ewaka egya bulijjo, nga beekejja bakola kiro bakola biki bakola kiri, nga bw'omanyi awusigalo ng'akola emirimu gyaki, emirimu gy'ewaka. Agenda ku ssomero bamututte, awo omutabani naye akedde ku makya anywedde kacyayi agenza okukola. Awusigalo naye alongooseza ennyumba, ayozeza kino nga katandika akawala okukola emirimu. Kumbe ku busezi kwe kakola ki, ku busezi kwe katudde. Akaana akato myaka 17 ka awusigalo ke baleese nga kasezi kalina ekitambo. Omukyala yakaleese boosi waako talina kyamanyi. Mu maka gano nga temuli musajja, kubanga omukyala ono temubadde bbaawe. Ensonga za bbaawe zo sizimanyiiko, oba bbaawe abadde tabeera naye, ezo zo saazibuuzizza nti ate mu bbaawe ye biki. Manyi mutabani we yakola ki, mu maka gano yalimu. Munnange ng'olunaku nalwo batandika okulukuba oluku mu mutwe, batuka ekiseera nga n'olwo olunaku bakola ki, balumalako obudde buziba, balidde emmere. Omukyala ono emmere yagifumbye gye baalidde, ye yagifumbye. Naye agenza okufumba emmere eno ng'ali mulaga kano akawala nti olina ofumba bwoti, emmere bweti n'ofumba bwekiti, emmere gye tulya tulwa bweti ne bwetuti, buli kimu ng'ajja akola ki, ajja asomesa ka awusigalo ke kaneeno. Munnange obudde nga buziba. Obudde bwe buziba, omutabani naye akomawo gy'avudde ku mulimu ewaka waali. Bamaze bulungi nnyo okulya ekyeggulo, bagenda beebake. Ng'akwata abaana maama ng'abatwala beebake, ng'era akwata awusigalo ono ng'amugamba abaana bano buli omu yeebaka bw'ati ne bw'ati. Olina okubalaba buli omu engeri gye beebakamu n'okimanya. Ng'awusigalo agamba kale mami tewali ki, tewali buzibu. Excuse me. Kaakati ziba ziwera ssaawa era 8-9 kapa n'emiyaayu nga bitandika okukaabira ebweru. Jjukira omukyalo ono yabiwulidde. Byasuze jjuuzi bikaaba n'empewo n'atabifaako nnyo. Kati ku lunaku olwokubiri, jjukira awusigalo ono olunaku olwasoose ye embeera yabaddewo, kati luno olunaku ate lwakubiri. Olunaku luno olwokubiri ate lwo baaba omukyalo ono tali lwerabira. Abaana abatandikidde okukaabira mu kisenge ssaawa 9-8 eyo gwa kiro, empewo ng'ekunta ng'amabaati gabula kuva ku nnyumba gagweri, ng'ebintu bigududuma biringa nga musisi. Omanyi musisi biri ku nnyumba ye yokka.
ebyeyo bikaaba omanyi kapa zinene ebyayo bimanyi okukaaba ng'abaana abaali mubiwuliddeko mubiwulira ezo kapa ezeewebweru emiyaayo bikaaba ng'abaana babebi nga bitandika okukaaba ng'abaana bagamba ezo kapa ziba zisera era ziba zirina n'omuntu gwe zoogera naye nga musezi ali kumpi nga bitandika bikapa okukaaba ng'abaana bikapa ebitandika okukaaba ng'abaana n'abaana mu kisenge gye bali abaana b'omukyalo nabo batandika okukaaba abaana bwe batandika okukaaba omukyalo n'agenda okuwulira nga awusigalo tayimuka kugenda kulaba baana mukazi wa tukyava ayimuka ng'amanyi nti emunange abaana be bayinza okuba nga bazzeemu ne baloota engeri ate gyawulya bino ebikapa nga bikaaba balabika batidde n'empewo ekuntakunta eyo mukyalo ono nga yesitula agende alaba abaana be mu kisenge gye bakola ki mu kisenge gye bakaabira bw'atuuse eyo n'ayogera ne kawala ke n'akagamba ate kiki era ozzeemu okulota ne kamugamba nedda mami omusajja akutta omuliro yenna jjangoba mami n'agamba naye omwana ono ayinza okuba nga era ndowooza njala yeemuluma nga teyalidde bulungi mmere era n'agenda mu ddiiro atabulire omwana we caayi bonna abawe caayi n'aleeta ebikopo abatabulire caayi bw'agenza okutabula caayi awusigaalo ono ali mu kisenge kye teyeenyeenya empewo ekunta bikapa bikaabira ebweru ye maama n'agenda atabulire abaana be caayi bw'avudde mu kutabula caayi azze akalakala n'obukopo kiro mu lukuubo lw'ennyumba nga awusigaalo ate amusanga yeesimbye bw'ati nga tayogera awusigaalo ku lunaku lwe olwokubiri amusanze mu lukuubo lw'ennyumba nga yeesimbye bw'ati ali mu nayiti nga yeesimbye bw'ati nga tayogera bwe yeesimbye n'amugamba ate ggwe kiki lwaki togenda ne weebaka kati muli nalowooza nti awusigalo nayinza okuba nga atidde biri bikapa ebikaaba nampewo ekunta kwe kuyimirira wano n'amuyitako agenda akole ki agenda awa abaana b'ekyayi abadde agenda okuwa abaana b'ekyayi aggulawo oluggi agenza okulaba nga awusigalo yeeyambulamu nayiti agenda ku luggi aggule waafulume ng'ali bukunya n'akwata oluggi n'alunyenyenya nga oluggi terweggula n'alunyenyenya nga oluggi terweggula kati maama n'atya mu kutya nga wona awusigalo yeeyambudde ali bwereere ebikopo ne bigwa omutabani gy'abadde n'amukuba enduulu omutabani n'awulira najja n'amugamba jangu nnyamba ono ali mu kufuluma ng'ali bwereere omuwala alinganga omusezi omutabani n'ajja omutabani wazze asanze awusigaalo ono ali ku luggi alunyenyenya aggule waafulume oluggi lwabaddeko size zino enzigi zino eza bulijjo ez'ebinyolo lw'okwata n'ozza buzza eri n'oggulawo n'obukufulu n'ogenda n'oluggi nga balusibisa kisumuluzo ne balulookinga ne lwerookinga bulunnyo nga lugumu omutabani wazze ng'adduka maama amugambira booli musezi wuuyo afuluma agenda bweru empewo ekunta emyayo gikaaba awusigalo ayagala kufuluma kati omutabani wazze akutte awusigalo n'amusike ku luggi amulemesa okufuluma ebintu ebibadde ng'amasannyalaze bikubye omutabani n'agwa eri n'asooka n'amala wansi okumala eddakiika nga 5 ng'omutabani takyayogera ngezi nga takyayogera bw'amaliriza ate maama n'ava eri ku baana babadde awa caayi n'asooka n'ajja alabe omutabani we kikyabadde ebikopo ebya caayi n'abisula wansi byonna ne bigwawo caayi n'okuyika n'ayiika omutabani bw'avudde wansi n'agamba maama oyo omuwala aliko ekikyamu okimanyi nti ekintu kinkubye nga kiringa ng'amasannyalaze ono ye tabanyega ali ku luggi alunyenyanyenya ng'ali ku luggi alunyenyanyenya kye bakoze maama ng'akwata abaana be nga bajja mu kisenge nga bagenda mu ddiiro nga batuula mu ddiiro nga babeerawo nga bagamba kyonna kyonna ekiddirira ku mwana ono awusigalo gwe twakaleeta omukama katonda yamanya lutaase butaasa atutaase butaasa embeera eno ebaddewo obudde ne buwera ssaawa 11 ng'otulo tukyababuze awusigalo nga ye ali wali akyali ku luggi amaanyi gatandise okumugwako mpolampola ng'obudde bunaatera ndowooza okukya empewo ebadde ebweru ekunta netandika okukkakkana emyayo ne gitandika okusirika nga tegikyayogera awusigalo kyakoze n'ava ku luggi n'ayingira ekisenge kye
bwayingidde ekisenge agudde bugwi kya bugazi n'agwawo bw'ati ne yeebaka kati bano ne bajja bamukebereko bagenze okumutuukako nga yeebase ne bagamba tumuleke ono akeera kumakya kutuviira maama kyava yogera munne Mutama namugamba n'okimanya okuva etwaleese omuwala ono emyoyo gikaabira ebweru embuyaga ekunta wuuyo abadde afuluma bweru kugenda kusera ono musezi kakati ng'obudde bukeera bulungi nnyo ssaawa emu awusigala ono ng'ayambala ngoye ze ng'afulumayo nga bamubuuza oyina ky'omanyi ekyabaddewo ekiro oyina kye wawuliddeko ekiro ekyabaddewo awusigalo nga talina kintu n'eki kyamanyi nga talina kintu n'ekimu kyamanyi ng'agamba nze sirina kye mmanyi naye ng'ajjukira yabadde yeesimbye mu lukubo lw'ennyumba yaggyeemu engoye ng'ayagala kufuluma bweru ne bagezaako okumusika nga ayagala genda kusera ye ng'akulaga talina kyajjukira kazi akedde kubira kampuni ne bagamba nti ono mumunone mwampadde musezi mumunone njaga ne ssente zange muzinzirize ng'akeera ku makya akagamba paakinga ebintu byo tuddayo weswi ng'akavuga mpaka ku woofiisi ng'akabateeraawo ennaku ezi 2 n'abagamba mumpe ssente zange ono musezi mumpe ssente zange ozannya n'okuzannya ebintu nno biri mu nsi abakozi be mukozesa abamu temubategeera mugenda mu zino kampuni ne mumala gajjeyo abaana mbwe kajje kankolere baaba kumbe omuntu agenda okukolera agenda sooka yononemukko obulamu bwo abamuleeta abakozi be mutamanyi ne bababbira abasajja babaloze bamputtu beemansulira abaana kugamba ebintu bingi naye genda mu kyalo gye bakuzaala funayo akawala ne bakakukola shego manyi we kava nti bakazaala wano ogamba nti abano mbamanyi okitegeera ne we kaba kampisa mbi okitegeera ekintu ekyo so byebe biri ku side yo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumi ku mukutu mwebale okusubscribe nga saako n'okuba nti ate mufollowing mbagala nnyo Mukama Katonda abankubire abankola omungi obutagambika mbere bulungi mweraba